Ensi ewuniikiridde leero bino twali abadde asuubira nti nno gye biri mu ggwanga lya Uganda. Mwai Museveni yamwalula esiridde anti ddiiru ze zonna nga wadde ajja azipanga zandibanga zitandise okugwa obutaka. Anti abadde afuba nnyo okulaba ng'ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu ggwanga lya Uganda abigula abisasula okusobola okunafuya bannayuganda n'okumalawo abamuvuganya. Kati nno bannayuganda bavuddeyo ne balaalika Mwai Museveni nti ne bw'anaakola atya tagenda kubamalamu maanyi. Nti ne bw'anaagula abakulembeze ab'enjawulo ab'ebibiina eby'enjawulo n'agula ebibiina n'abimalawo bannayuganda tagenda kubagula. Bo balirwedde bannayuganda bagamba nti bagenda kulwana n'okufiirawo kuluma ogw'engulu okulaba nga gavumenti ya Museveni bagiggya mu bukulembeze. Bannayuganda bagamba nti bo basobola era tebagenda kukkiriza bakulembeze kubakulemberamu wabula bo bagenda kwekulemberamu nga bannayuganda basobole okuggyaku gavumenti ya Museveni. Tinga wadde bino bikolebwa birabwa nga bakulembeze bagulibwa baweebwa ensimbi obufuko obuwumbi n'obuwumbi okusobola okulemeza Mwai Museveni mu ntebe okusobola okwonoona pulogulaamu z'abannayuganda ze balina ez'okujja Mwai Museveni mu ntebe. Bannayuganda bagamba nti bo balaba era balirwedde bagenda kulwana n'okuuka ejjembe okulaba nga Mwami Museveni ate ne gavumenti ye bifuuka lufumo nga byogerwako bwogerwa mu byafaayo naye nga tewakyali abiwabudde. Kati nno tulina Abibu Buwembo n'abakulembeze abalala bangi mu ggwanga Uganda abagezaako okusoosotola ensonga okwanuluza ensonga gwe nange tutegeere era tusobole okulaba nno tusitukiramu ng'ate gw'ekyayi tutaasa eggwanga lyaffe. Gwe munnayuganda nange buvunaanyizibwa bwaffe ffembi olaba nga tukyusa ensi eno okulaba nga tutereeza Uganda eno okulaba nga obukulembeze obugasanze naawe omuntu wa wansi tubufuna nga bannayuganda. Tugenda bufuna tutya? Tulina okumanya nti tulina okwebereramu tukole ekyo ekigwanidde ku lw'ensi yaffe. Kale katutandike ebigambo bino. Okusookera ddala si ssente azipaase naye ayagala ebibiina by'obufuzi bibeere nga tebiriiwo mu ggwanga Uganda akozesa ssente. Nakugamba wano nti nkola ya dictator yen na world over buli awali nakyemalira akozesa pillars nnya mwe muli creation of fear akozesa drone nga bozirawo ezibadde zeetala mwe muli use of money. Kati money eyo yeyingidde mu bibiina byaffe okubitaataaganya era kati tekyali kyankiso kyeyogera lwatu nti ekiri mu FDC sente zayingiddeyo n'abakulembeze ne batabeera ne batakwatibwa nsonyi ne bazireceiving. Kati sente ezo olaba engeri gye zaawuluzaamu ekibiina kya Forum for Democratic Change. Naye bwe tudda ku nakyemalira nti teri wali dictatorship ng'eyagala functional institutions zonna bagezaako ziwamba. Si kya byabufuzi byokka. Bw'otunuulira ekiri mu madiini gaffe tunuulira ng'eddiini eyange ey'Obuisiraamu. Butunuulira ono ofiisi ya Supreme Mufti, eno ofiisi ya Super Mufti, eno ofiisi ng'ate bonna bali facilitated and supported by the regime. Jja kulaba nga Supreme Mufti alina bagadi abamukuuma. Ngende wali kodi Kampala nga n'owaayo alina abamukuuma. Ono aleeta programu eno n'aleeta endala. Kibadde mu by'emizannyo. Ojjukira wano nga super ligi y'eggwanga nga tulina ligi bbiri. Tulina FUFA League Limited ne FUFA Limited emu yekulemberwa Amagogo endala ekulemberwa waziti Dani Walusimbi. Failing institutions to operate. Olwaleero bw'otunuulira Bank of Uganda ne bakugamba nti Governor Bank of Uganda tumusiimire yafa mwaka ki. Kati tumaze bbanga ki nga tetulina Governor Bank. Tumusiime Mutebire omugenzi bami. Kuva lwe yafa twali tufunye Governor Bank. Waliwo gundi yali Atinyego yali deputy we oba tumite yes kati ani akolanga deputy. Tetulina Governor Bank. So institution yeyo olwaleero ani regulating sente zaffe ezitambula mu ggwanga. Era oyinza okusanga ebiriwo kati inflation gye tulina ng'evudde ku nafa obwo bwaki bw'okubeera nga tetulina Governor Bank. So
tekiri ku bibiina bya bufuzi byokka wazira kiri mu institutions zonna bw'otunuulira cultural institutions olabye ekibadde Kasese otunuulira ekiri wano waffe mu Buganda wawulirako emboozi ya Ssaabakooti Ssaabanyala Ssaabaluli ani abasponsoringa bonna bakuumibwa amagye nga ekigendererwa kikunafu ya institution eya Mengo. So kati kizze mu bibiina by'obufuzi tekitandikidde mu FDC kyatandikira mu UPC netuwulira okugulana wakati wa omusajja Olalo Tunu ne Jimakena Olalo tebyatandika mabega waliwo omukulu Bossa ne bagugula Nova era naake nga bagamba be balina okuba mu parties mabe bakulembeze. Yes, so kati mu mbeera efaanaganako bwetyo FDC n'aba DP by then ne baga nti UPC egenze manyi UPC tubadde na maanyi ne tubatunuulira ne tuseka. UPC yakomekereza eri mu kitanda kyekimu ne NRM kati tosobola kwawula UPC ne NRM. Mukyala Jime Akena Beta Mongini minister mu government ya NRM kati tosobola kulowooza nti nno osobola okutambuza programs opposition ng'ate no otula mu bisenge bya ruling government ruling party nekijja nekigenda mu DP ne tukiwulira Mau Siranda ne banne bacunya bannaabwe babalangidde mutambuza tribal card mwagala kuleta kino mu mwalano n'olwokwasi Muganda ne tulowooza nti maybe DP ndowooza nayo netakitwala nga kikulu nnyo. Twagenda okukomekereza nga olwaleero Mau minister mu government ya Museveni walabye jo vice president we Mukasambidde ebigambo byayogedde eggulu nabyo nga bikulaga nti naye yakoze eki yagenze dda. You know, kakati mu kaseera kano kizze mu FDC kizze mu FDC Nadala Mafabi secretary general ne Patrick Amuli Boy bakute sente za NRM mu bigambo byabo baga nti bano batwala n'olwokuba tuva mu Eastern bano baga kuleta baganda bakolegane ne nupu batwale ekibiina kyaffe. Emboozi yemu Nobert Maude yakola ki gyayimba tugeze okulaba ekibiina ky'ebyobufuzi ng'abamu tebakkirizibwa kuyingirayo kukolerawo mirimo gya kibiina nga bagikolera bbali bagenze ku sharing hall baga nti lwaki bagenze ku sharing hall. Then abazze nga chairman w'ekibiina biriggwa nga bwe yayise press conference twalabye bakanyama be bamuyunguludde ne bamulemesa okuyingira ekibiina okukakkana nga bakubye ne bannamawulire. Ebyo era byalabikako ku DP ojjukira nga batwala nga basika aba Dr. Lulume amasuuti kati essaawa eno nandisabye fe abaliwo mu bibiina ebirala nupu nidi na anti n'ebirala ebitanaba kugenda twandiwekozeemu ekkobaani okulwanirira FDC nga tebanagisika gitwala mu kitanda kyekimu neki ne NRM olw'ensonga nti bwe banasucceedinga ne bagitwala kitegeeza nti basooka ne UPC ne badda ku DP kati FDC bagitwala bino ebisigaddewo era bajja kusonga mu kirala era tulenaffe tudde mu kikola ki mu kugulana. So n'olw'ensonga eyo nsaba road block bwe kiba kijinji tusitulire wamu tukiseewo nti teri kuzanyira mu bibiina byaffe ebyobufuzi olw'ensonga nti biriwo mu mbeera y'okuyimirirawo ku lw'abannansi bannayuganda byonna bwe bineetaba ne bibeera nga biri mu kitanda kyekimu teri ajja kuddamu kuleeta alternative voice. Neyanziza tumakulu emigugu gyosibye otyo olagawa kangende mawanga g'abawala bw'osanga gye naafunira kasente naye wano biganye nawe va mu ebyo genda mu terosidi bakuwole sente gwe tulaba wano muwala wa Saalwango yagenda mu terosidi ne bamuwola sente n'atandikawo bizinensi kakati obulamu bwe bwakyuka dda era nange ebigere bino ngenda mu terosidi yitewagwe kutwale tugende olina biwetaaga okukolako oba oyagala kusevinga nsi obeko nekyokola nkuwagaabuwa genda mu terosidi tukyagezaako okugenda mu maaso ne ensonga eziri mu ggwanga Uganda nga tufuba okutegeeza Abannayuganda okutambula okumanya biki ebituufu ebirina okugobererwa era ekituufu kyekiri wano
ng'atambula n'agenda ayagala abantu bafune emirimu tetwagala butabana mirimu ne bamugamba nti be bamu ku basuulanga obubizzi be bamu ku buli bwenguzo bwali abasuulanga n'obubizzi baalinga ku payroll nti nga basasulwa ng'ani asasula ebyo byonna ne bifuluma naye agenze n'ayogera wano n'agamba nti esente etabangudde abantu awadde ebyokulabirako kati neŋŋamba tetukyalina bantu ba mizi tukiyita mizi ndoza mu Luganda mizi omuntu emizi kuba emizi kubanga bw'ofuna n'otayogera naye bano kiri mululu batasobola kukkiriza kintu ekyo kyakubagula abakyali ab'omuzinzi tetukyabalina kakati wano njagalira okugenda ewa Ssaalongo Matovu Moses ono omwogezi wa NEED the National Economic Empowerment Dialogue yatugambye ekibiina ekikulirwa omukulu Joseph Kabuleta mukulu Matovu omukulu Buwemba omuwulidde tetukyayina bantu tukiyita ekigambo ekyo ekyoluganda kiganyo naye abantu ab'omuzinzi bagamba nti ne bw'onooleeta ekisabo kyo wano tugambe nti abensa aberekereza tetukyalina bantu bansa mu Uganda mu kisaawe ky'ebyobufuzi munnayuganda anakkiriza atya mu buli anajja nti ndi opposition n'agamba wamma tufunye anaatuyamba sebo neyanza mukoye yennyini eryo nzikiriza nsaasire bannayuganda nzikiriza nsaasire abajeema obusiraamu ne Buganda olw'okufiira omukadde waffe Kyanjo ebigenda mu maaso olwaleero Kyanjo yaliko mu field y'emu eyo naye n'asigala ng'ayimiridde era twawulidde obubaka obwaweereddwa nti yatuuka okubanga olumbe lumuluma nga ssente zeetaagise n'abagamba nti temuleeteranga ssente z'NRM sente ya Museveni sigyagala waakirimu ndekanga n'enfa naye nga ssente ya Museveni temugimpadde naye ng'ate bagambye mbu n'ab'NRM baasondanga kubanga yali muntu wa bonna tebaasondanga NRM baasondanga abantu sekino omuntu ze ne mukwano gw'Amatovu oba ntegerekese kwekyo kati obuuliza ekibuuzo abantu ab'ensa tebakyaliwo n'ekyemmizi nakyo okiteekeramu kubanga kyangu okulya n'otayogera naye okubanga ate era bw'olya okutupita kuswankula alya aswankula n'owulira ntulengera byoya mu kamwa nakyo kyanja so kitegeeza nti n'ab'emmizi ng'oggyeko ab'ensa naye n'ab'emmizi kubanga nakyo ogwo mutenda gw'omulala so lwaki ntandikidde ku nsonga ya Haji Kyanjo ebitawaanya ebibiina by'ebyobufuzi olwaleero kwe kuba nti abantu tebakyasobola kuguma ate saagala basaasira kubanga weesanga nti abalya ate oba olya bwe basinga okuba nga balina batono nnyo ku be twogerako abalidde ng'ekigambo bakikozesa nga basangiddwa banaku abasinga obungi aboogerwako nti balidde basangibwa babadde bayinamu njagala ampuliriza kuba ettooki bano bannyingiddemu NRM sijja kumenya mannya g'abantu basi tekinyuma nnyo ntandike kugamba nti nga Nabosa ekifaananyi ekirungi ng'omenya amannya tekijja kunyuma ntandike kugamba nti nga Nabosa Sebugwawo mba ntandise abantu bazanyirako naye nga wetegereza nti abantu abakrosinze okudda eri ffe gye tugamba nti ate ewatulugunyiza gavumenti be bantu betwetulooza nti bayimiridde naye oba oli awo bafiitinga mu lugero mu kisoko ekigamba nti yakaliddeko mwoyo mulondo oba oli awo nti bo be bamanyi amakulu ga ssente so kakati ekigenda mu maaso njagala kusooka kutegeeza nti eryato eribbira temuba muwanguzi ebyobufuzi mu nsi zaffe ezikyakula bwe bitabanguka bitabangula ebyenfuna njagala otunuulira ekiri e Kenya olwaleero ennaku nga 2-3 abantu tebakola wiiki eri bagimazeeko ennaku nga 3 tebakoze baabalaluli abantu 10 ekonome efa abantu bafa ebintu bingi byonooneka kubanga ebyobufuzi bikoze eki bitabangula ebyobufuzi byebivaamu bitalo twogera ku ADF era emirundi mingi tusobola okwogera nti lwaki tebafunayo engeri basobola okulikonsayiringamu
because balina ensonga zibateeka ku mmeezi eziganya okuwulirwa so balowooza nti balina zikomerezaamu nnyondo bya bufuzi. So kati bwe tulabanga ebyobufuzi byonooneka nti FDC batandise okusamba obusefuliya kakati gwe oba oliwo NRM oba oli wa NID oba oli wa NUP oba oli wa DP oba oli waki notandika okuba gudiikudde ng'omusezi aliraanye limbo oba osaaga tugamba nti ekiri atabaala ekiri anaasigadde eka kati goyinza okuba okyali awo olowooza nti kiri eri kijja kukoma mu mbali naye singa ebyobufuzi bitabangukanga Mwami Museveni bwabyagala olwaleero abantu babadde balina obunyiivu naye obunyiivu obwo babumala nga bali mu byobufuzi mu bibiina byabwe oli n'agenda ne bakuba olukikuŋŋaanwa bwa DP ne boogera ebikankana ne baddeeka munnange nga tweki bakozeewo kirala olwo ne luyita abo ne bagenda FDC ne boogera ebikankana kati bw'otandika okubalemesa platforms we baali badde boogerera ebintu byabwe nazo n'oziggyako kubanga singa mutunuulira ebbaluwa Mwami Museveni gyawandiise yagambye alinako waatuuse n'amenya bipisaawo n'amenya DP FDC n'ayogera ku bannabosa Ssebuggwawo abaavaayo olwaleero ekigenda maaso mu FDC kikulaga nti ne lule lugendo lwekoze eki lwekutte kitegeeza nti no one NUP teweeyibala kubanga bwe twali ekavule President alina gwe yasongako nti olwo nno mwetegereze ennaku ezitwalabye Kagabo ng'alina weyeegira tulinako Owenjeru gwe twalabye ng'alina weyeegira kakati kikutegeeza ki nti ono kanywa omusaayi bw'aba atabangula asiga n'ewuwo kyemwawozanga musimanyi omukulu takulira mpya bbiri sebo n'empya n'ennya zikulira akulira empya FDC n'akulira empya DP n'akulira empya n'eya NUP atandise okusiga tujja kuba tukyali awo ne NID ekyali myezi omwenda nga neyakoze eki kubanga ye kyabirivi nga kiri kimu nti tabangula ebibiina by'obufuzi wenywereze mu buyinza naye eno message njagala egende eri abakulembeze ab'enjawulo olwaleero basobola okukeera ne bagula nze matovu ne bagula buwembo ne bagula buli mu ne bamumalawo ng'abakulembeze naye njagala tujjukire nti okulonda kwa 2021 twavuddemu abantu abawere miliyoni 3.5 balonda nga bagamba twagala gavumenti eno eriko kyokka ebitundu 48 ku 100 tebalonda abo nno kikutegeeza it's a protest vote nti ffe tukkiriza na mu system eriwo gye mulonderamu kitegeeza bo omunyiivu waabwe bamulaze mu mbeera eyo yabutalonda nti after all ne bwe tunalonda tebina gye biraga kubanga abalonzi abaali bawandiise baali mu bukadde 18 yes bwe tuba twafunako obukadde 6 bwali 8 n'obuntu bwa president then obukadde 3 ne bujja then negina emitwalo mugambye 48% never participated in election kati bwe tebalonda emiliyoni nga 9 tezalonda ezo ne bona kale ziteme mu makati ogamenti NRM etwalako nya kitundu ne police etwalako nya kitundu kati kunya kitundu kata kwesatu ekitundu oyigide miliyoni 8 za opposition kati bwe tubala ekibiina kya NID NUP FDC DP sinebira byone na CP abakulembeze bonna okuvira ddala ku byalo okutuuka waggulu bonna n'obagatta awamu bonna tebasukka miliyoni 3 kakati yawulako miliyoni 8 osigaze miliyoni 5 ezitali mu bukulembeze naye nga ziri ku opposition era mweze miliyoni 5 mujja kuvamu abakulembeze abalala twalina Besigye myaka 2 tewali yali amanyi nti Kyagulanyi ajja kujja ku opposition ekyokubiri Kyagulanyi bwamala okubeerawo tewali amanyi nti Kabuleta yajja kujja bamulaba nga asaaga n'ekibiina n'akikola tewali yali akisuubira ekyo kitegeeza kintu tosobola kumalawo ntera okuli abantu nga beerimba mbwe yagamba biri mu opposition yagimalawo mpozi nga ajja kumala bakulembeze niyo opposition yali deep-rooted mu mitima gy'abantu obukyayi buli mu mutima abatayagala malwaliro gataliimu ddagala weebali abatayagala kuyita ku nguudo mbi weebali abatayagala amasomero gakonya abaana weebali kati ne bonaagula abakulembeze oba toggyewo kizibu kyovolaba oyinza okugamba nti ebibiina bimazeewo yes oguze bakulembeze naye opposition togimazeewo
ebigambo byo bikyayongera okwekebejjebwa n'okumanya ekituufu kitulina okuyimirirako nga bannayuganda bwe tuba tunaafuna ensi ennungi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo ensi tunaleka abaana baffe nga bayagalako era nga buli omu beze n'alowooza nti abamazeewo mpugambye muziri emiliyoni 5 zisigaddewo ezitayagala gavumenti eriko era mujja kuvamu abakulembeze abalala naba olowooza agenda kugula bameka naye ate gye kiggweera bw'omala okuggyawo bano abakulembeze ababadde bafugira mu structures bw'aba n'akuba olukuŋŋaana asooka kuwandiikira poliisi n'akola bw'ati tugenda kuyingira koosi eddako leva eddako ey'abateetaaga kumanya bwe tutunuulira Africa gye baggyeko abakulembeze kifuba tewali kibiina kya byabufuzi kikulembeddemu nkyukakyuka ezo tewali munnabyabufuzi mukundiivu mu nsi ezo gende Sudan tandikira wano Southern Sudan okawa okwekyanga kyanga okuliwo genda Sudan abajjako Bashir abajjako Bashir it wasn't a political party yali muwala yekyawa nakunga banne civil society organization ezekolamu omulimo kakana government bagikoze eki genda Egypt omulezi yocha muliro teyali mukulembezi wa kibiina Tunisia teyali mukulembezi wa kibiina Tunisia teyali mukulembezi wa kibiina South African Republic teyali mukulembezi wa kibiina Libya teyali mukulembezi wa kibiina kakati gwe bulowooza nti bano abakulembeze bamyumyodde bajjeemu obusomi obununyemu ogenda kusigaza abantu abateetaaga kumanya oli ajja akitandikire katwe n'omulala atandikire eggulu buli omu ng'ali ku lulwe tebali organized bakole havoc gye kiwunzikira nga tolina gwogenda kugamba nti matovu yogera n'abantu bo tolina gwogenda kukubiriza nti matovu yogera n'abantu bo bakakkane kubanga nange sibalinako buyinza ffenna abakulembeze twabalyalyamu olukwa abantu baffe aba bulijjo kati bo be beekoledde olutabaalo ekyo kyekikize kikyusa obukulembeze mawanga ag'enjawulo so ayinza okulowooza nti kyali mu kkola olwaleero nti bw'anaagula abakulembeze abagenda okuddako tebajja kubeesiga olw'ensonga olwalaga nti naawe onoonya kulya naye ogenda kufuna bali ab'ekyaye nga tebaliiko abakulembedde buli omu ng'akola bibye nga okirabako ndowooza wano ku ayina okulwa kabaka waliwo gamba nti Katikkiro ayogereko eri abantu naye abantu beekola mulimu gwabwe they're not organized bekola Masaka wali ekiriyo Ludda wali ekiriyo buli omu nga waliwo omuliro gwaka ebipiira abakuba emmotoka bakola teri abagambako abanganga poliisi bajjanganga kati kitegeeza ki nti olwaleero revolution egenda okuddako tejja kuba akagikulembera naye ate gye biggweera nga waliwo akibuukidde because kirizagaana waliwo omulimu oguba gulina okwekolwamu therefore Mwai Museveni strategy eyinza omukolera in the short run but again ye nga bwali agenda myaka 10 ndowooza okimulekera olwo actually kati kyekyalowooza kyekimukolera kubanga kigenda mukola emyaka gye 5-6 omukama ne bwaba asiimye so ekyo kyoyinza okimulekera naye bw'olowooza nti strategy egenda okukolera ebbanga lyonna tesobola kubanga nkulaze nti obukulembeze gye bukyuse tewabaddewo political party y'amaanyi oba munnabyabufuzi omugundifu ekyali Sudan wano mu nnaku 3 abakulembeze bana bapresidenti bana mu nnaku 3 otwogere bali mu president nga 10 mu bbanga ne badde n'obuyinza kitegeeza tewaliwo akulembedde nti kati yakiriko ono bwe yagenda n'atulawo n'aba yakulao n'avaamu ono aba agenzeko mu ttoyo omulala n'atula mu ntebe ono agenda okumu ng'oli ali you know and that's the way to go naye kitegeeza kyo ebyobufuzi bye tulimu nti natandise okugamba nti muli ate eribbira temuba muwanguzi so tuyinza obbikola ntudde ssente z'omiwa omusolo netuzikozesa nga bwe twagala mu kifo ky'okuteekateeka LC tuzironde ne tugamba tetulina ssente naye nga tetulina obuwumbi n'obumbi bwe tugenda oggulamu bannabyabufuzi tulina obumbi n'obumbi bwe tugenda oggulamu okuwa atyaka okuwata obumbi nga 217 bugabira atyaka naye ebiliyoni 6 zikulema okufuna zonaawa LC naye ng'omanyi bulungi nti LC Mwai Museveni yazoogerako bwe baalumba entoloko yagamba nti local leaders were vigilant era ategeeza kuba LCs n'abalala era basobola okukwata 26 ne babatasima n'abameka ne babakwata bukwasi ekyabadde Kasese n'agamba mbu bo lwaki kyabadde kubanga local leaders were not vigilant enough omaze okutegera importance ya local leaders lwaki sente ozizza mu ggula bannabyabufuzi n'oliko okuziteeka we zirina okugenda so ndowooza nti
ekigenda mu maaso mbyobufuzi 1 fenga abali mu opposition tugamba birungi si birungi ng'omwana afaananye kumulira ate era toyinza kunenya nnyo FDC manyi tugamba munnaye byogerwa mpola akuzaalira omukyala asera oyogera olekamu kubanga ekiri eri wesanga kisonso kizze neeno naye tulina kwekolamu mulimo ng'abakulembeze nkakasa bulungi ebyafaayo by'eddiini sibimanyi nnyo naye mu lyato lya Norway ensi yafaafaagana abantu bonna ne baggwawo naye waliwo abatono abaafikkawo abatono abo kwe baazimbira ate ensi neddawo kakati olwero matovu nga ndi ku muzindalo siyinza kutya nti kubanga abalala bagenze nange ngoberere kansigalewo abalala kuba naazimbira empagi era mwami Buwembo nkakasa nti kyokola kirimu amakulu mbadde ngoberera ebintu byokola ebyo byafujjo naye that's the way to go. That's the way, actually chekinyi kyengambye nti ojja kujja abakulembeze bali bolooza abensa olete Babuwemba abateetaga kumanya and that is the way to go. Government eno ewulira nnyondo actually wabona ebintu ebibiina lwaki ebigulaagula ebijjawo zeragerageranyizaako nga omuntu agwa mu mazzi n'aganywa bamanyiga bunyizi mu lubuto bamusesemya kati Museveni bamunyiga bunyizi lubuto omusesemya biki ebina byobufuzi so tasobola kubikkiriza cooperating anomaly tabyagala naye kubanga kwe yalina okufunira ssente abazze bamugoberera okuva emabega. Museveni was not a capitalist. Museveni was a communist. Naye because communism bagikuba neggwawo nga tekyali ssente yakyusa obufu n'abuza mu capitalism mu America n'abazungu nga gyalina okujja ssente. So is one person nyawo nawe nembagamba nti olwaliro bw'omugamba nti nupu ekuwa kaadi NRM evunze ava mu NRM n'ayingira nupu n'omuwa kaadi ya nupu. So si muntu ayimirirawo akugamba nti ali wa DP n'amaana ga kati ndi wa NRM kati ndi wa UPM wa NRO wa NRA byonna biri NRM NRA UPM ate eragambwa DP. So who is he? Radio Sapienza enkuluze y'amagezi who is he? Ekibuuzo kyaleseewo wano Saalongo Matovu Moses. Bitandika Dr. Kizza Besigye wiiki ewedde yagaa nti okugula obekolesa ssente mu kibiina ye yatandika 2011 bwe yagambye nti gye byatandikira n'ayogera ne bamugamba sirika ajja kwonoona akalulu n'asirika musajja wattu paka lwe yagenza okulaba nga kimusobedde. Abibu wakavaayo kati tewayingira mwaka guno gwennyini mwezi ogwo mu January ekitegeeza mwaliyo okuva 2011 ng'ekibiina bakisensedde essente etambula nga mwemuli. Kituufu nti nakyemalira nga bwe nagambye akozesa nnyo ssente okunafuya oba n'okugirawo ddala institution zaffe. Dr. Besigye bw'agamba nti yatandika okukiwunyiriza mu 2011 kyatandika nga kijja nga nakyemalira adda mu nnyumba y'abanne n'asponsoringayo ba candidates. Bangamba nti n'abantu bonna bali mu kulonda bali mu bukulembeze baafuna ssente. Yes. That time FDC performed worst. Yes, nga teziyita mu institution then badda mu kugabana ssente tezayitanga mu institution nga ziyita mu ba individuals. For example era nga muganda wange bwayogedde nti bw'otunuulira ne mu kibiina kyendimu ekya NUP oluvannyuma lw'okulonda abantu nga Kaziwe Bashir from day one he betrayed his people. Golooza ki ekimufuga ekyo okubeera nga tasobola kulinnya mu constituency ey'abantu abamuwadde omulimu nti ojja kusanga either okujja kwe nga kwali sponsored by the other side you are fighting. Ne bamusaako ekkoligo tokkirizibwa kwetaba mu byabufuzi bino eby'ekibiina tolina byetabamu. Kati wawulidde ekiri ku munnaffe Kagabo Twaha kati ne mu 2011 waaliwo selection y'aba candidates ndi gundi ne gundi ffe tuba sponsoringa bafuuke kino then betunaakozesa babeerenga bakontrolinga system. Watandika okuwulira okwemulugunya mu FDC ku bakulembeze abamu ojjukira Nabiira Naggayi Sempala ab'ekibiina bennyini ne bavaayo ne bagamba nti naye gwe entambulayo tetukola ki
tekitegeera otandise okutambuza embaliga ojjukira omusajja Odonga Auto Dr. Besigye bwe yalonchinga walk to work n'afuuka problem mu ggwanga lino nga tulwanirira ebbeeyi y'ebintu eyali economy nga tugamba nti prices must fall. Odonga Auto n'atuuza press conference n'agamba nti tetusobola kulaba nga abaana ekiseera kituuse kyakuddiza abaana ku masomero ate ne tugenda mu walk to work. Dr. Besigye kyoliko kikyamu. Statement eyo tebeera ye. In most cases ebeera ya sponsor ono abamutaddemu ki akasente okubeera ekyo kyali. So byatandikira eyo. Bw'otunuulira abantu abazze bakuba U-turn ne bagenda ne balayira nti twegase kwenaalemu direct. Omuntu nga Anita Amongo olwaleero speaker wa parliament. Tolowooza nti sponsorship y'oba enkolegana naye n'NRM etandise leero. Yatandika dda. Era abantu abo ebiseera ebimu tubadde tuvaayo ne tubaatulira naye nga public oluusi tetegeera kye twogera. Ojjukira scenario gye nnaakwerako ekyokulabirako ekiri okumpi. Mu FDC tutudde by then I was part tukoze assessment ku performance ya Honorable Abdu Katuntu ne Anita Amongo. Because Kantutu yali chairman wa paka nga amyukibwa Anita Amongo. Netugamba naimwe ngojjeko okwogera oluzungu olungi mawulire nga tetulaba action plan. Bank of Uganda muginoonyerezaako era ne mulaga babagenda engeri gye bakusemu n'ebisawo ne mu conclusion wano recommendation kije muwadde. Walaba wadde recommendation ega nti ono azze ssente za Bank of Uganda oba nti ono asibibwe oba nti commercial bank eyatundibwa nga yeeguzibwa abana abali mu system eddizibwe tekyaliwo. Ne tutuusa leadership ya park ne tusaawo Honorable Munyagwa ne Kasozi Ibrahim. Wawulira embooko ezaava mu section ya public nga bakuba ekibiina kya FDC. Muddira Munyagwa ne mureplacinga n'Abdu Katuntu. Oli mwana ne bw'abeeranga mulungi nga mugeza atya nga waakumuliraano tasobola kusinga wo golaba nti maybe amagezi ge gali average. So mu mbeera efaanaganako bwetyo sente zaatandika dda okutambula naye nga zitambulira mu ba individuals era abo oluvannyuma lw'okwolesa obuzwina bwa Katuntu ne munne Anita Amongo olwaleero bali luddawa. Anita Amongo aliwa Anita Amongo speaker of parliament ku tiketi yaki ku tiketi ya NRM webukedia loli yajjanga independent no yajjanga NRM ne bwe yajjanga independent era yali perpetrator waki Abdul Katuntu naye yajjanga akulembera kakiiko ka side ki is the chairman of a committee kolega neyo tolowooza nti ezzebuzi nga mumugobye nti akikozesezza busungu wazira oluvannyuma lw'okumugwamu naga nti kati abasajja banguddemu nkoze ntya jangu tukubuddanimye wano wakirabye ne ku mapenduzi era kyatuukiridde. So bw'otunuulira ba individual pa individual ojja kulaba nga abamu ku badde beemulugunyizibwako mu bibiina byabwe era be bakomekereza nga bavuddeyo lwatu ne baga nti bannange kinnemeredde kati kanzikirize nsalire ddala zire side eri. Ne kati kino kye twogerako olwaleero kivudde mu sponsoringa ba individual ne kijja nga kiringa ekizza okusponsoringa institution. Nti sente ezoogerwako mu FDC tezajja nti zizza okusponsoringa Kaluka Nandala as an individual wazira okukozesebwa zibeere nga zigavaninga ekibiina kya FDC. Abid Yes inaye dakiika 3 yes ebyogerwako wali mu FDC wakavaayo mwaka guno mu February. Yes si kyekyo sente mmeka ze baafa sisobola kumanya muwendo gwa sente omutuufu nze ng'omuntu kati wali mukulembeze eki naye ebimu ku byandeetera okuvaayo kwe kussaawo embeera etegeera omuwendo gwa sente ne soosi gye ziva n'embeera nga sirabiddwawo kubanga waliwo ebyajja nga si bya bulijjo. For example tugenda mu kalulu ne tuconstitutinga campaign bureau egenda okumanaginga presidential candidate waffe by then Patrick Amri Atoboy
campaign bureau eyo yali ekulemberwa Wasabiri Gwomulongo chairman w'ekibiina nebetekebwako abasajja babakanonda n'abalala Basemuju Ibrahim as a branding manager. Kakati wa campaign etandika bweti secretary general najja campaign bureau najijjawo ekintu nakikwata yatambuza candidate ya sponsoringa bino ya ita onoti katigendo onone posters campaign bureau omulimu gwayo gwaki ebyo naye edina okukola ki obikola twali tetunagenda mu nominations omukulu najja natugamba nti waliwo motoka ezijja zigenda kuyambako mu presidential campaigns so siya motoka zivaawo nti report yo tujja kuwa report ne mukkirize tuzibrandinge zigendeko colors z'ekibiina ne logo z'ekibiina motoka twali tuli awo nga double cabinets wabalese drone balese V8 zonna brand new nga tuva mu kalulu ne tutandika okutuuza neck meeting nali omu kwabo abalemerako ennyo nga mbuuza accountability. What was the source of the money? Is that supposed to kugula motoka zino? What was the source of the money? Is funding the candidate? Ekirala kyenalemera nnyo era ne kindeetera obuzibu. Presidential general campaign zonna ze tubaddemu nga tulina candidate. Tubadde tubeera ne talent center. Talent center collectinga DR forms zonna okuva mu bitundu by'eggwanga byonna. Bwe muba mugamba nti electoral commission yabbya akalulu mulina okubanga mulina evidence nti twakomputinze bye tuleese nga twafunye obulwebu mulese 10 nze wange nina 2 yes bwe tugatta ezaffe twafunye obulwebu miliyoni 1.5 n'ate electoral commission etuwadde emitwalo 8 kyazze kitya akamu kubonera obukulaga nti akalu kakoze eki kabbiddwa katubuuza DR form ezaffe zatuukirangawa nga tewali talent center. Then what was the purpose of us fielding a presidential candidate? Nga tetusaala kusawo gundi talent center with collecting returns. Twagendayo ne tuluzinga hope tetusaala kuwangula bwe tubanga tetuwangudde ne bwe tubanga twali tukiraba nti tetujja let me assume so. Olina okumanya nti kyazze kitya okubeera nga mukalu akawedde twaperforminga bwetti then leero tufunye bwetuti kyekireese embeera eyo yonna as a forging a way forward. How do you improve the next generation? Buliro wabawo ekibaawo mukola evaluation kati ebyo byonna nga tewali talent center kati omukulu ne tumussa ku nninga lwaki wawamba campaign bureau because one of the purpose is a campaign bureau kwe kusawo talent center ekyaleetedde okubeera nga tetulina talent center kwe kuwambibwa kwaki kwa campaign bureau kati awo munnange olutalo ne lutandika ku bantu abamu nga bamu kubo ye Buwembo Habibu emiggo ejankubwa yembozi nayo yaluda ku lala era sebo njagala kutegeeza nga tonagenda omulongoti jawuliriza Habibu Buwembo Muina ate ne Salongo Matovu Moses Muina Habibu ogenda kudda yes abasajja mwenna ab'obwunga abali awo omusajja omu bw'ati abasinza atya amagezi n'abatwalira mu teyatusinza amagezi yatusinza bukulupya amagezi n'obukulupya byanjawulo okusinziira ku ebigambo si byangu naye ate nga bye biri mu ggwanga lyaffe buli kimu kitambula bwe kityo nkola ya kweyiriza bweyiriza mu nsi era okulaba nti munnayuganda osobola okweyagalako mu nsi yo osobola okuba mu nsi ennungi osobola okuteeka Uganda eno n'oginyumirwa ate n'abaana bo n'abaliddawo ne baginyumirwa tulina kwekwatiramu ffe nga bannayuganda tulina ebintu bino kwewaayo obudde waffe netutabirekera balala wabula ne tubikwatamu ne tumanya nti tulina obuvunaanyizibwa kyekimu kyenkanyi gwe nange n'oli ffenna okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe okulaba nga tulwana olutalo sematalo okutereeza eggwanga lyaffe you know during an election buli omu abeera most of us twali ba candidates kati bwe mubeera nga muli ba candidates mubeera mu field nga munoonya kalulu tewabeerawo time yakutuuza meetings eza NEC eza National Council kati yakozesa chance eyo
n'atuvugira mu kigaali ekyo ne soon after elections ne tuddamu okutuula twamussa ku nninga naye engeri wamulabye ennaku zino mumulaba engeri gye yakala amaaso yalangiridde n'aga nti ku lwokutaano 21 waliyo okulonda era according to him FDC yalonze structures naye gwe nga munnamawulire Waswabirigwaye yagambye nti nno ye national chairman era yalagidde okulonda tekwabaddeyo ne walabye Waswabirigwaye nnyini goyogerako chairman bwe yagenze ku kibiina kyakulemberanga chairman ekyamutuusiddwako yayise waggulu mu bbanga nga superman so obukulu pyo obwo bwenkuga nti obwabutusinza bwe kubeera kujja mu nsonyi ekyakisinga buli omu teri amusinga mukazannyako kati soko ndengende wa salon it's fine salon gwe wennyini wagambye nti abalinawo be baswazizza eggwanga lino Uganda abali wansi abalwana ne bakubwa emiggo ne beevulunga gye bali nti be bannakibiina amuli ati yakyogeddeko by the way naga nti bano abali wano abajja wano ne boogera si be bannanyikibiina bali eyo mu kyalo bali kapela byongo bali eyo na kapiripiriti naga bali eyo mu kyalo ali nawe okyogeddeko naye kati kyenjagala okukwasaganya nga bw'ogambye nti bannakibiina gye bali kibali ku mutima Bibu yagambye tuleme kwebaka mbonekerera tuleme kwebaka nti mwenna musitukire wamu mwenna musitukire wamu kubanga ekiri mu FDC kijja kuvaayo kituuke ewammwe kituuke muno nti kakati mwenna mubeere wamu musobole okugaana kino ekintu kisoboka mwenna ne mukolera wamu ng'okwegatta kwammwe nako kizibu kakati njagala ntwala omukisa guno nsomesa abantu kiweta okwegatta mu politics okwegatta mu politics tekitegeeza nti no ejje egatte ku NED oba FDC yegatte ne DP nani ne UPC okwegatta kubeera mu kitwandiise common objective ekiruubirirwa kyammwe kiri ki mwenna bwe gabeera amafumu awo wegasonze kubanga osanga obuzibu era obiraba wano nti bakoze IPC bakoze biki ebyokwegatta ebyawamu nti bafiringa wano candidate ne bigaana awo si we wali ensonga mumaze okwidentifyinga omulabe ye kati bwetegereza ebigenda mu maaso tebitandise na waleero kwaka tulabye FDC naye mabega wali mbadde mpulira FDC nga bavumagana ne NUP DP baweereza ebikompola baani kati nga mwekabe opposition parties mumuli mukwerumaaluma naye omulaba ali ku bbali wali mumuleseewo wali yaaniigiina mweno mwekuba mwenafuya yeyongera maanyi bwe mumanya nti common enemy ye Museveni number 1 2 government ye kubanga these are two entities ziri bbiri government ya Museveni mbi nnyo kyokka ate Museveni ng'omuntu ate mubi nnyo okusinga ne government ye kwa tulina endowooza nti bwagivaamu esobola okukakkanako nekoleko ku birungi naye weesanga nti waitesobola kukola birungi kubanga buli omu alina okutunulayo era obaluwa abakola contract n'awandikayo akabaluwa muzi w'emagye abanaasoma n'awandika bamubwadde sikaala buli kimu akiringizaamu kiki kitegeeza nnaku ezo yabadde kyengera agenze okutunguza factory y'omu Iran kitegeeza tulina ebizibu bibiri mu Uganda tulina ebizibu 1 NRM party and government 2 Museveni as a person kakati bwe tumala okwidentifyinga omulabo oyo nga mugamba nti kakati mwaba NED mukubeka buto fe abanupu katukube ku mutwe FDC kwata amagulu togata gwe kibiina naye kwata emikono mwenna muli ku muntu omu ebigambo n'ensonga eziri mu ggwanga lyaffe bwe bityo bwe biri era bwe bityo bwe bitambula nga gwe munnayuganda gwe olina okumanya ekirina okukolebwa mu ggwanga lya Uganda ensi yaffe esina okufuna eddembe ensi yaffe erina okufuna ensi yaffe erina okufuna okweyagaza buli omu naaba nga yeeyagaza agyeyagaza era nga agyeyagalira Uganda eno nsi nnungi nnyo naye obulungi bwayo
ate bwe buvaamu obubi bwayo anti abantu abasinga beyagaliza okufuna ebirungi mu Uganda naye tebaagala kulaba nti Uganda ezimbibwa ebeera ensi ey'omulembe, ebeera ensi ennungi, ebeera ensi eyeesimisa, ebeera ensi eyagaza buli omu, nga nti buli omu ye afa kufuna kake, afa kulaba nti alina kamogodde ku Uganda, afa kulaba nti alina kyatadde mu lubuto. Kibula abasingi basinga bagulwa, bangi basinga baweebwa akasente. Mwami Museveni bawa akasente nga bava ku mulamu omukulu, naye ng'obuvunaanyizibwa buli eri ggwe omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi, gwe okyalina obuvunaanyizibwa era ggwe ogenda okuyamba ensi eno, gwe ogenda okuyamba Uganda, gwe ogenda okubikola, gwe ogenda okukola buli kimu ekijja okuyamba Uganda okulaba nga efuna obukulembeze obulungi. Kati nno gwe wenna gy'oli kimanye nti buvunaanyizibwa bwo, mulimu gwo okukola ekisaanidde wansi w'enjuba Uganda okusobola okuba nga efuna omukulembeze ajaagaliza ebirungi era okufuna abakulembeze abenyumirizibwamu. So kimanye nti obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ensi eno bukati buli eri ggwe teriyo mulala, era okolerere ekyo okulaba nti kituukirira, okulaba nga tufuna obukulembeze obulungi ate ffenna bwe tuneeyagalira. Kale mbaagala nnyo mwenna, Mukama Katonda yeebale kuba nti abakuumi era mwebale kubaawo ova, mwebale kutwagala, nange mbagamba nti mweraba.